Inside Story Uganda, real source of political updates. Ekyakola omukago ne Uganda Federal Democratic Organization ekyali kikulemberwa mukama wange omugenzi Dr. Aggrey Kiyingi. Well, are you really serious with your bid for presidency? Because apparently, abantu mbalowooza nti you're not serious about this. Kubanga okuva campaigns wezatandika, you are literally nowhere to be seen. Nakoma mulaba ku nomination idde. Nange. Buli muntu asobola okukitwala oba oli awo nga bwe yandiyagadde, naye mbufunze ziri ensonga bbiri. Ensonga esooka okujjako nakyemalira afuze emyaka egiwera 4 decades eziwera 4 kaakano si kyakugenda kuyisa buyisa bivvulu oba kuba kadodi oba namunjoloba lwabula bingi nnyo ebiba bikolebwa even before election oba even before nomination okulaba nti muteekateeka process we mubanga ddala muli byakujjako gavumenti naye mubanga byakuvuganya buvuganya kuwerekera mwami Museveni nga we kize kibeera myaka 5 nabba kale tugenderaawo tugendeyo mu kooti tudde mu kooti y'abantu kale ne tulinda 5 ekyenjawulo nti ffe si bye tuliko. Frank Bulira Kabinga nadda mu bigere by'omusajja Dr. Aggrey Kiyingi yabeeranga mu Australia okumala emyaka kumpi 27 mayiro kumpi mitwalo na mitwalo okuva eri Uganda naye nga gwasinga okutya okusinga abavuganya abali e Kampala oba basule wa Kiso. Ekyo osobola okumanya lwaki nzenze ka mwami Museveni gwatya mu kalulu kano. Mwami Museveni nzenze kagwatya abasigadde abamanyiro bewangulira era ne bakkiriza abavuganya kuwa president. Yes. Muli 8. Your colleagues bali all over. Batambula eggwanga bali mu media. You are actually literally nowhere. Okutaayaya oba okutambula eggwanga lyonna oba n'emiggundo tegijjako gavumenti. Omuggundo ogujjako gavumenti gulina kuba muggundo oguli organized. Mu 8 mwami Museveni ono gwe tuvuganya yayina omubaka ogwo Crispus Kiyonge Bukonjo. Mwami Museveni mujjukira bulungi nti Dr. Apollo Milton Obote yagamba nti oyo mu scout nja musanga yeruwero era mulekeyo. Mwami Museveni atukalakasa emyaka tugenda mwana. Mwami Museveni yanyomebwa nga nze wonda besaawa eno kaakano yatufumbekeddeko. Dr. Paul Kawanga Semwogerere omukama amuwumuze mirembe ebiseera ebyo yayina amasanyalaze ye yayina omuggundu bepo ne ba Paulo Muwanga bali mu UPC. Dr. Paul Kawanga Semwogerere agenza okuva mu bulamu bw'ensi nga ne nakasero b'entebe tawunyiza nayoko. So bino okimanyi nga balowooza ne mu Lukano toliimu. Ekyo oyinza okuba gwakirowooza naye bannayuganda abaagala okujjako Museveni bannayuganda abaagala okujjako mwami Museveni campaigns olowooza zirina mugaso ki? Campaigns njagala nkutegeeze Madam Hafi ne mwami Kungu ko ne bannayuganda abatulaba nti tosobola kugamba nti wetubanga ddala twagala kukyusa ggwanga nga sikutwala campaign eno ceremonious ng'embalu ti buli mwaka waliwo omwezi gw'embalu. Fenga Revolutionary People's Party tugamba nti tugoberera programu y'Electoral Commission naye ng'ekibiina naffe tulina programu eyaffe. Tojja kungamba nti mwami Museveni programu ye ne mwami Byabakama yegenda okujjako mwami Museveni. Tuli mu programu eno tugigoberera naye ng'ate naffe tulina programu eyaffe. Mu 8 mwami Museveni yayina programu ye nga NRA nga ate ne Paulo Muwanga nabo balina programu yaabwe yagenda mu programu yaabwe nga ate naye ayina eyiye. Mwami Bulira campaign zatandikagenda ku mwezi 3 ogw'omwenda di Luwasembu kuba rally enonya kalulu. Nziramu ekigambo kino. When was that? When was the last time you campaigned? Even now I'm campaigning. No. When was the last time you held? Amateeka agatuweebwa agafuga ebyokulonda. Yes. Tega tugambangako nti okuba campaign oyina kuŋŋaanya bantu bakube bandi serumbeete bazina akadodi. Amateeka agafuga ebyokulonda omuntu asobola okubeera ku mukutu kati wano ndi mu campaign nga kuba ensi yonna endaba. Mbeera ku mikutu ntambula nziika press conferences nzikuba nebyensobodde okukola kakyamba nga ntuuka mu bantu bange. Ensonga endala nze natandika campaign eno emyaka 3 emabega nga ntambula eggwanga era abasinga bagamba nti ndi mulalu gwe ng'otandise mangu. Lwaki otandikise mangu? Campaign tezinnaba
tuyina structures border ku border. Nkugambye nti ensonga lwaki Mwami Museveni yatyanga Dr. Kiyingi ng'ate tatya balowooza nti kati balina emiggundu y'ensonga kuba tumanyi nti tuli well entrenched border to border. Nina wano program ya akakiiko k'ebyokulonda by the bado ina kubeera waleero. Program ya akakiiko k'ebyokulonda weeri naffe tulina program ng'eyaffe we twatuuka wakati nga twakamala nominations. Mujjukire nti nayita mu manyo ga mpisi okuwandiisibwa nakuŋŋaanya emikono mu district 113 ku district 98 ezitusabibwa ne batuuka ku last minute ne baŋŋaddayo noone districts 15 nendeeta districts 35 paka we baatuuka ku last minute abantu bange ne bagumba akakiiko k'ebyokulonda ne bagamba tetuva wano paka nga Frank bamunominatinze era ne bagamba ku ssaawa envannyuma ti akasajja tukaseseme tukate. Njagala okubategeeza nti olw'okutya kampeyini yange bagezezaako buli kikolwa baggala accounts zange batiisatiisizza abantu bonna ababadde balina okunnyamba. Waliwo omwami Dr. Daniel Semugenyi w'omu America mumumanyi bulungi. Dr. Semugenyi accounts ze zonna zaali freezed mu DFCU bank nti lwaki kuliko billions and billions of money over 6 accounts. Ate tulaba obeera mu America wali okolaganyeko ne Dr. Kiyingi owuliziganya ne Franka bonna n'abantu abalala bangi abalala besobola kwogera wano baatiisatiisiza ba presidents abasukka 6 abaali emikago gya Dr. Kiyingi. President we Zambia Hakainde Hichilema bamukubira amasimu emirundi 2 ne bamugamba tetugezaako okulaba essente eziva e Zambia okujja okuwagira campaign ya Dr. Kiyingi eyo naye ng'omwami yafaanadde emyaka 2. Batiisatiisa t-shirts zange eza donating reserve China container yakwatibwa. Cruise y'emmotoka zange ze nayina notambuza mu campaign nakate emmotoka zakwatibwa. Nina emmotoka emwere emmotoka nkadde. Tuyise mu bulumi posters ne leesu tuyina leesu waliwo president omwe yandonatingira leesu owa Malawi Dr. Lazarus Kyakwera leesu zakwatibwa container number kuba akabonero kaffe yali erina kuba leesu eri abakyala bonna ngera tuyina leesu obukadde 5 bwe tugenda okugaba mu Uganda yonna zonna zakwatibwa. Kati ekyo kyonna kikuwa answer nti lwaki ebyange bye bikwatibwa abalala betuvuganya nabo sente ziyingira ziva mawanga ag'enjawulo. Njagala okubategeeza nti omukutu ogutambuza ssente ogwa World Remit kebera ku gogo gwaggalwa mu Uganda gwaggalwa mu Uganda gwa World Remit olw'okuba Dr. Kiyingi kwe yasinganga okuyisiza ssente era gwaggalwa ndooza paka nga akalulu kawedde. Ekyo kyensonga lwaki mbadde sirabika naye nga essaawa eno ndi mu campaigninga bagamba akugoba yakuwa ekkubo nga we neewunyisa bannayuganda ku last minute ne ngenda ku ballot ate kyamukisa mulungi nti ne ku ballot paper nze nsooka nze namba emu era tugenda kumaliriza akalulu kano tukawangudde era Mwami Museveni akalulu akange yakimanyi nti tekazanyirwako bannayuganda tebansuubira kubanyumiza mboozi nti buli omu agumye munne. Kankubuzeeko campaigns gyokolera campaigns zoffe gye tutamanyi gye tukubuuza abannayuganda barespondinga batya gy'oli? Bannayuganda ekitundu ekisinga obunene biri ebintu bibiri. Waliwo ensonga y'okuvuganya Mwami Museveni n'okuggyako Mwami Museveni okukyusa gavumenti. Waliwo ekitundutundu ky'abannayuganda abakkiriza nti tuyina okukyusa gavumenti. Waliwo ekitundu ekirala ekyaffe abalamu abali ku opposition abagamba abakkiriza ng'abakatuliki bagamba gunsingidde ddala nga bo bakkiriza nti Mwami Museveni yatulema katubeerewo tuvuganyevuganyemu tufuneyo ababaka nga baabo tufuneyo obusente bwa IPOD kangende ku bwa kansala oba obwa Lord Mayor wano nange neekuumire wano eyo nayo tuluba weeriri. So tuli mu kulwana okukyusa bana abali mu kwerowooleza n'okweyagaliza obufoofofo nti bannaye katutunuulire ekintu ekinene. Yensonga lwaki ne RPP tetwasimbyewo omubaka wa parliament mu 8 Mwami Museveni yalina omubaka omu naye ababaka ab'ebibiina byonna baamaliriza bakolera wansi we ba Dr. Semwogerere. One thing I've seen that you actually contradict yourself kubanga bw'ogamba nti balowooza nti akalulu ka Mwami Abakama ne Mwami Museveni kagenda okujja ku Mwami Museveni ate noddamu noga nti akalulu kano tugenda kukawangula. The two are contradicting. Mwami Kungu tewali contradiction. Okay. Njagala okutegeeza Bannayuganda nti gavumenti esobola okukyusibwa mu kalulu
naye ng'akalulu kalimu ebirungo ebirala. Akalulu kano tukalimu si nti kategekeddwa mu mazima n'obwenkanya, naye akalulu kano nga Dr. Kizza Besigye wazze ng'akiddiŋŋana nti tusobola okweyambisa akalulu ne tuteekawo embeera esobola okukyusa gavumenti. Ogambye ogenda kuwangula akalulu kano. And the question is how? Akalulu ngenda kawangula kubanga ebitundu ebisinga eby'Abannayuganda bakkiriza nti gavumenti erina okukyuka so si kuvuganya buvuganya Mwami Museveni. Mu beesimbyewo bonna soogerera bubi bannange, nze nina message ey'okuggyako Mwami Museveni. Abalala kye bakola kitulaba wano kyeki. Abalala bali mu rhetorics na mboozi za bulijjo. Manifesto zonna muzirabye. Eyaffe tugitongoza wiiki ejja Federal Agenda 2026. Abalala bali mu biboozi ebya bulijjo bye mumanyidde. Wasigaddeyo Mwami Frank. Wasigaddeyo tusigazaayo omwezi gumu. Omwezi gumu munene kunze. Ne manifesto tolina bagitongoza. Ng'ovudde ku buzibu bwa ssente zaffe okukwatibwa, manifesto yo twasalawo tugitongoze wiiki esooka eya Desemba. Fe njagala mbategeeze. Totongozanga na manifesto. Tetugitongozanga naye buli muntu akimanyi tuyimiridde ku federo era buli munnayuganda akimanyi RPP kye kibiina ekiyimiridde ku federo. Kaakati okunnyonnyola ebiri wansi wa federo n'enteekateeka yaffe bye tugenda okwasa okuteekateekera eggwanga. Wabula olina message yo buli muntu baani abagimanyi. Bannayuganda. When do you talk to them? Mwambulira. But I've been talking to Ugandans Where? for the last Where? For the last over three decades. I joined active politics when I was still in primary in Kasubi Church of Uganda during CA. Bulira Frank Kabinga, I've been a political player in many institutions. I was the spokesperson of Uganda Young Democrats. Yes, that one I know. But wano mokalukano kuvango sonsula, like we said, you've been quiet. In fact, at some point, some people said you even abandoned okunonya akalulu. Okay? Ngabakunonya bakufefeta tebakulaba. Katoga nti bannayuganda bonna bamanyi message yange. Ogibawaddi. In fact, tegeza bannayuganda nti ffe tetulinga nkusu nti ekwata bukwasi n'eyimba buyimbi kati Mwami Byabakama afuuye effirimbi kati tutandike okuggyako Museveni mu myezi 3 nga bifo abadde atambuza parish development model nga yali mu campaign. Togoberera roadmap yabaweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda tukawa ekitiibwa kuba tuli ba law abiding citizens. Tugoberera roadmap yaabwe to some extent, naye roadmap eyaffe ng'ekibiina gye tuwa obudde obungi okusinga eyerekto. So what is in your plan? Baali batandika ddonnoonya akalulu. Before. Mwami Museveni abadde atambula mu parish development board. Tekwali kunoonya akalulu. Mwami Museveni abeera akola mirimu. Naye tubadde tuzimba structures ezaffe ng'ekibiina ekyarapipi. Tetulinga bino ebibiina ebiri mu bbanga. Fe ekibiina kyaffe kiri well grounded district ku district era buli woogenda ky'obola bakyatwanguyira okukuŋŋaanya emikono. Wakatambulako mu district mmeka? Wobala okuva Mwami Byabakama we yafuuwa firimbi district twakatambulako nga 12 zokka. Naye ffe tetulina kutya kuba abantu baffe mu district zonna gye bali bakola. Mwami Kabinga and njagala batugoberera bakufune bulungi. Tonna tongoza manifesto. Naye ate ogambye obadde otambula mu districts 12 ng'okola ki? That is a strategy okuba nti manifesto tetwakeera gitongoza. So what were you telling abakeero gitongoza bannayuganda bamanyi n'ebiri mu manifesto zaabwe. What were you telling the people nga tonna bakwanjula manifesto yo? Mwami Kungu nze nazze kukyusa byabufuzi bya Uganda. Tuli mu byobufuzi ebyenkusu oba ebya parrot eby'head prefect. Tetuvuganya ku bwa head boy, tuvuganya ku bwa president wa ggwanga. Omuntu ogamba handi kakati bakirambika after nomination tongoza manifesto ebyo bize bikolebwa kuva ku mulembe gwa Mwami Ssemwogerere tebijjeeko Museveni. Ffe tuli ku mulamwa gwa kujjako Mwami Museveni ne wono tongoza manifesto emirundi 10 nga bannayuganda tebakulaba mukyakubakyusiza ggwanga lyabwe oba musenga vudde mu ngazeemu nakubamalira biseera. Kale bubaka ki obubeeramu manifesto yo bwe tugyogerako tutegeeza ki? Manifesto yenteekateeka eya candidate n'ekibiina kye eri eggwanga singa baba bamwesize okumukwasa obuyinza. Manifesto nze Bulira Frank Kabinga ndi mu continuity eya ligase ya Dr. Agure Kiyingi buli munnayuganda gwe yali amanyi waayimiridde endowooza ye ne Uganda gy'ayagala empya. Are you against campaigns ez'abagala okujja ku Mwami Museveni? Siri against campaigns z'okujja because ogamba babikwata bukusu ebyokujja tugenda kukola kino bya bulijjo. So are you against what they are doing?
I'm not against the electoral roadmap. No. Why Are am you against- against your colleagues on the opposition who are moving okwetolera eggwanga banoonya akalulu? Siri against eri bannanga abakola kye bakola. Buli muntu mu campaign eno akola kyakola bagamba asasulira omunyanyagize yasalawo oluyimba lw'onoonyanyagiza. Tuli mu kalulu tomanyi baani be bakolera abamu bali mu accountability eri bakama baabwe nga bamugambye gwe genda eno kola ono kati ku bagundi kola bwoti ebimu tubimanyi ne tuyinza biteeka ku mpewo wano. So kati nze tojja kuŋŋamba olw'okuba mwami Museveni atongoza official poster nange emunyonyo nange enkeera nange entongoza kino official kyoyogera waliwo poster. bakikuteekako actually mwami Yes. bulira waliwo baga nti kibadde era kijjawo yes nti bano babulira Frank bebamu kubali mu lwokaano first of all bebamu kubateereddwa mu lwokaano luno era bebamu kubali mu race eno just to give it face to give the election face to sanitize the election to stamp the word Kakati, democracy. Wekibeera bwe kityo lwaki ba Honorable Nsereko ab'NRM tebasobola kuweza mikono oba mwami Museveni n'abayambako baweze emikono ababe basobole okulegalizinga akalulu kano. Wekibeera bwe kityo lwaki mu bacandidates omusanvu nzekka abadde crippled financially lwaki mu bacandidates omusanvu bingi nnyo ebinteereddwako basindise bambega ku kitebe kyange basiiba wali bingi nnyo ebitukoleddwa okulaba nti tetusenvula. Kaakati nga mwami Museveni yantadde mu kalulu ate asibe ssente zange asibe posta zange azikwate kagamba olaba nti adding up. Mwami bulira mu campaigns zino tulina betulaba security eteddewo n'embeera naye tetuwulira excuse ng'ezizo. Kaakati njagala nsomese bannayuganda mwami Museveni gwe mmanyi obulungi abamu bali naye naye tebamutegeera n'abali naye n'abamu be tumuvuganya naye tebamutegeera. Mwami Museveni tatyangako crowd yonna eriwo ekyo nkibagamba. Mwami Museveni kyatya be bantu abaagala obuyinza seriously nga ffe abasobola okukozesa crowd eyo tukyuse eggwanga naye tatya balina crowd. Mr. Bulira Frank, do you want to tell the public nti gwe more serious than Nandala Mafaabi? Sagala kwogera ku bannange that you're more serious you era mwami Museveni akutya nnyo okusinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti gwe oli serious nnyo era mwami Museveni akutya nnyo okusinga eyali omuduumizi w'eggye lya Uganda General Mugisha Muntu. Really? Kakati mwami Kungu kyobuuzizza nkyaniriza bagamba tunaabalabiranga ku bikolwa. Saagala ekibuuzo ekyo kiyinza okundeetera okuba nga ayogera ku bannange kyessaagala naye njagala okutegeeza bannayuganda nti nyinganga mu bavuganya bonna nzewo mupya on the block ng'oggyeko oba mwami Mpulira Kasiba nte naye abasigadde babaddewo era bannayuganda babalabye buli omu bamanyi obusobozi bwe buli omu bamanyi omukululo gwe. Nze akalulu kano singa Dr. Besigye yeesimbawo nali sijja kwesimbawo kubanga nali mmanyi yeeyekka ne Dr. Kiyingi ababiri abaali serious ku kujjako mwami Museveni. You mean these others are not serious? Sigezaako kunafuya muntu yenna naye abasinga bannaffe abantu mbadde nga mubawulira boogera kimu transition government abantu babala gavumenti eddako singa mwami Museveni oba omukama amuyise ne tubeera mu ka gavumenti awo twekukuutiriza akaddako abalala katubale tufuneyo ababaka nga baabo tugende mu Then answer my question. Are you more serious than all these people in your view? And oli wamanya ekyenkaniddawo nti mwami Museveni akutya nnyo okusinga bana abalala? Ekyo sijja kwogera bingi naye mwami Museveni kyemmanyi akimanyi era akimanyi nti nze sisobola kubeera on top n'azannyira kalulu kange kuba akimanyi nti systems zonna ezirwanyisa n'okuziyiza ekibba kalulu tuzimanyi era tuziina z'ensonga lwaki baali baagana Dr. Kiyingi okujja okuvuganya wano kuba baali bamanyi nti netiwaaka yonna esobola okusabotaginga vote rigging machinery eri mu electoral commission ye ne contacts zonna ezisobola okugamba ku mwami Museveni ku ssaawa envannyuma. Njagala okutegeeza mwami Kungu nti mwami Museveni ekyokumuwangula n'okumuggyako bintu bya njawulo. Wano ng'ovuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda nga toyinawo wadde ba pulezidenti abataano mu ka Great Lakes region wano abakumanyi bamukuwulira nti bawulira erinnya yo mu mawulire naye nga musobola otuula ne bakubuulira n'obabuulira
oba wemalira biseera wemalira biseera nakumalira abantu biseera. Mwami Museveni ng'amaze okubba akalulu mulabye ensi endala eziri organized nti wabeerawo abantu ekyo twakikola wane Zambia nti President Edgar Lungu ng'amaze okugezaako okwagala okweremeza mu buyinza. Mwalaba Bajjakaya Kikwete bazze, mwalaba abantu ba presidents ab'enjawulo bazze ne bamugamba mukulu munnaffe dda wabbali omwana mulekera akalulu. Mwami Frank, omuntu gw'oyagala okujja ku ntebe President Museveni ali mu rallies akuba anoonya akalulu atambula eggwanga abantu tubalabe buli kimu tukirabe naye gwe oyagala mujjako mu ngeri eri different from what he's doing. Mwami Museveni kituufu ali mu kuba rallies era muzirabyenga ng'abaana bawandiikira amasomero mutuwe ku baana babambale t-shirt abantu bajja ku rallies kulya piraawo n'ebirala. Naye njagala mbategeeze nti ageza ekyokuba nti ye ali mu kugezaako kutambula kunoonya kalulu. Nze sijja kukoowa kuddiŋŋanya mu kinaana. Akalulu kagendanga mu maaso Dr. Semwogerere ne Obote nga banoonya akalulu, Mwami Museveni ng'akanoonya to some extent, wadduka e Nairobi, wagenda okusisinkana ba Samora Machel nga azimba ebirungo ebirala ebikwata obuyinza ng'ovudde ku kalulu obululu. Bingi nnyo ebitambula mu background era kyembagambye nti nga bannayuganda ebeewuunya nga ndi ku baloti era ebagenda okwewuunya nga mpangudde nga nze president wa Uganda addako nga 15. Let me ask you, and I need sweet answers. Mwami Bulira. Yes, sir. Onoonya ki mu kalulu kano? Akalulu kano nkanoonya kujjako Mwami Museveni na kutereeza ggwanga lino ddiza ku nfuga ya federal dijja mu decentralization. Okay. But otugambye nti bino biriwo by'okutambula noonya akalulu tebisobola kuwa opposition kalulu buwanguzi. Bigibuwa naye si byokka. Kuyina okubaako ennyongereza. So nyongereza ze ziriwa. Ennyongereza ezo ebimu tetubiteeka tesobola biteeka ku mpewo. Let's face it. Abantu bakulaba oli mu maaso ga nsi. People watching. Ffe ekyenjawulo kye tuyina Dr. Kiyingi yantendeka ekintu kimu. Tetuzannya matatu gaffe gonna nga tugateeka mu face. Era okyobola n'abantu baffe bangi nnyo abaasibibwa mu biseera bya Dr. Kiyingi. Nga n'omulwanyi waffe omu okumukwata nga buli kintu kiyimirira. So tugezaako nnyo protecting abantu baffe. Wano nti singa Dr. Besigye yali mu kalulu kano tewandivuganyizza. But Besigye yeesibye emirundi ena. Yes. Up to we yatuuka mu 2016 naga nti mu 2021 sijja kwesimbawo. Dr. Besigye kubanga system eriwo tesobola kuwa buwanguzi muntu yenna avuganya Mwami Museveni. Akati I'm actually wondering gwina kyanjawulo ki ekyawukana ku Dr. Kizza Besigye ekyawukana ku Mwami Robert Kyagulanyi bonna abazze bavuganya Mwami Museveni. Ya nze Frank Bulira nina kampani yange ya FB Consultants Africa ndi political consultant era mbadde mu nsiike ez'okukyusa gavumenti nyingi mu Africa. Nze nali wakati mu kalulu akaleeta Dr. Hakainde Hichilema kati president we Zambia. Nze nali emabega w'okuleeta President Lazarus Kyakwera abadde e Malawi. Mu kuleeta Lazarus Kyakwera president yakatulemerera abadde Raila Odinga omugenzi lwakuba yalinga tawuliriza. Kuba twavuganya ng'avuganya kumpi na gavumenti yennyini. Ruto yali ku opposition n'amuwangula. Naye njagala ebbanga lino olina ku opposition. Yes. Nga sifunanga mukisa kuvuganya olwana n'okyusa gavumenti mawanga amalala. Eya Uganda n'ekulema. Eya Uganda teyannema. Wegambira nti teyannema yensonga lwaki mu bonna abadde bavuganya okujjako Mwami Museveni mbadde nkola na Dr. Kiyingi kuba nali mmanyi yeyekka era singa teyavaawo mu bulamu bw'ensi singa kati birala. Mwami Frank, mu bonna abantu ababadde ku opposition tolabangayo omuntu gw'ogamba nti katukwatagane n'ono. Tewali. Ekibuuzo nga kungu kyaddabuuzizza nga bw'okyusizza obukulembeze mawanga ag'enjawulo n'ogamba katukwatagane n'ono. Otwadde example ya Dr. Kizza Besigye lwaki twakwatagana naye ne mujjako. Kaakati ojja kunjogeza ebimu byabyama. Omulundi ogwaddirira ogusembayo Dr. Kizza Besigye alyoka avuganye 2011 wano sigezaako kugeya. Ekibiina ky'aba conservatives ab'Ebungereza nga abegattira mu center right political family ekisinde ekifuga ebibiina byonna bisita kange mu nsi yonna baali baagala okwasesinga Dr. Besigye balabe oba Bungereza ne entire Europe emubakinga ebiseera bye waali suubi nze gwe baayita Ebungereza okukakasa oba ddala Dr. Kizza Besigye agwanidde naye nze nakoleranga mu background nga sibeera mu butaala
njagala nkutegeeze n'abalala abakulembeze bangi bakimanyi wano abamu betuvuganya nabo nga nze nabakwatako ne mba introducinga nti ono wuuno abasinga ne batya nti ebyo nedda nina ekiseera abantu bonna abasinkananga Dr. Kiyingi nze nabawanga visa nze nabasasuliranga tickets ogenda Hong Kong, Dubai, Australia okumulaba. Waliwo abantu wano mu Buganda Dr. Kiyingi gwe yali awadde n'obuwumbi obutaano tigenda omobilizinge Buganda naye nga Dr. Kiyingi teyesimbye na kuba president ayagala gwanga kukyuka n'ogenda okuwulira nti oli yaguze biiki emukono n'otwala omuntu mu America ne bamukwata obuwumbi nga 4 ne babumuwa genda oteeketeeke ba foot soldiers ogenda okuwulira aguze apartments ebuziga. So tubadde just betrayed nze okutuuka okuvaayo betrayal nakulaba nti kugamba betulowooza nti bebagenda otugirako mwami Museveni ate mu mitima gyabwe bagamba why feka twenyige wano tugira tuli akasente ka iPod Mungu wali yamba namujjawo tulibiraba ebiddako naye ng'eggwanga lidda mabega tuli biraba nze ebintu bino mbibaddemu eno struggle sigitandise myaka 3 oba myaka 5 emabega. Understand, do you recognize that you are the least talked about presidential candidate? That is according to you. No, you can Google. Not according to me, because you know that I am in the media and active in the media. I know what I'm talking about. You are the least talked about presidential candidate. It can be your analysis, but to me and to serious Ugandans, how do you rate your popularity, Mubandu, out of 10? Bulira Frank Kabinga, just as I told you, it is going to take everyone by surprise when I'm at the top at the end of this campaign. Apparently, it would be hard for you to assess. Kubanga, mbade sinabakola rare za amaanyi zino ezinyenye emiti. Niye sisinkana abantu bajja ku ofisi yange mbasisinkana. Ntambula n'engenda ekiboga n'ensinkana abantu 10. Enkola eno gye nkoleramu eyange y'enkola eya Beni Kiwanuka gye yakolanga babagamba akugoba yakuwa ekkubo we baasiba ssente zange ne ngamba sijja kutuula nvuga emmoroka n'engenda ekiboga n'entuula kasiisirako omuntu n'endaba abantu 3. Abantu abasatu abo nga bagenda kundeetera abantu 10 tekigasa nenkukwata na sisi w'omuntu nga bamu tebagenda kulonda abalala abamu noba nga amatatu gogo n'ogalaga mwami Museveni n'agula kiwedde n'ayoola buyozi ogenda tandika obbalaba mu Desemba ono iwatandise n'obbalaba ku mikutu fe ababadde ebeegindi tuno twewaddeyo mu yero fe wetusiwe tuzanya politics. Yes, bano banaffe bataddewo trendi era ne balowoozesa bannayuganda nti ye trendi erina otambula ey'ebyobufuzi naye tosobola kujjako nakyemalira. Are you winning this election? I'm winning this election. With what percentage? I think it will be 53%. I need to ask that again. Are you winning this election? I'm winning this election with 53%. And you'll be surprised from next week after we launch our manifesto. You will tell by yourself that the campaigns have now started. Campaigns have not yet started. When you look at this race, there are no campaigns. Mami Frank, buli kyoyogera kirifaringa nnyo ku bintu byedda. Do you realize that things have changed currently? Ebirwa byerabirwa tewali kiriwo kitabangawo nga wembagambye wembawadde reference ku mwami Museveni. Mwami Museveni tetumwagala era tetumuwagira naye ate waliwo wootuula n'otunuulira mwami Museveni ogezeeko okubaako by'omuyigako ebimusobozesezza otufu tubbalako emyaka 4 woba tosobola bitunuulira n'obyekkaanya oba weemalira biseera nakumalira bannayuganda biseera. Mwami Museveni yalinga avuganya nga anyoomebwa yakuba karaara awo ku City Square mukajjukira ne buposta bwa black and white obwa UPM izaawa pate nga aba UPC zibushenyi zonna ziyimba Nyamurunga naye twatuuka ekiseera nga aba UPC nakati obalaba ku Mwami Frank, lwaki oyagala abantu bagetinga surprise nga bakulabinga winnings obwa president? Lwaki toyagala bafollowing up engeri gy'oyisemu okutuuka kuba president? Sikiririza nze nganze bangi nyera mugenda kiwakanya nga mukyala hafi w'oyogedde naye nze abantegeera bamanyi sitayiro yange. Sitayiro eno nagikoppa ku Dr. Kiyingi ne bannabyabufuzi abamu abatono abamanyi ekyokukola. Mukalulu ke Kenya akakaggwa mumanyi bulungi nti Raila Odinga yayina emigundo gye sinnalabako wano mu Africa. Raila Odinga agenza okufa musajja atunga State House akoma agendayo mu ddina. Tugenda break naye njagala nkulage ezimu ku rallies zetulabye ez'aba presidential candidates ab'enjawulo and njagala tule ku screen yo bulungi nnyo nkulage. Yeah, and you are free to judge support basing on. Listen, Mr. Bulida, please listen. Okay, sir. Njagala kulaga footage ku screen
producer wange naga Mwami Museveni oba Mwami Kyagulanyi, just look at that. Ono Mwami Museveni. Yes. Otugende nti akalulu tekannatandika. Era bw'ona amala okulonkinga manifesto yo, olwo bwe tugenda okulabira nti akalulu. So what is that? What is that? Those are crowds. Those are hired crowds. Muzenga mulabanga bawandiikira amasomero NRM timutuleetera abaana era mubalabye nga ku social media nga bambadde t-shirt ze NRM. Mulabye abantu abasasulwa mu bubbaasi bwa mukyala Nalweyiso, abantu nga basasulwa just to come and attend rallies in big numbers. Abalala bajja okulaba abayimbi mu rallies, which is not bad. Naye tosobola ebifaananyi mubirabe ebiri zoom ebya al kyenjagala Mwami Frank atutegeezeemu. If these crowds are useless, why is it that President Museveni amaze ku ntebe emyaka 4 ne biggest leading opposition Kyagulanyi n'abalala beetaga numbers zero? Yeah. They are useless. For Mwami Museveni's case, I think it is different. He's trying to show up something. Mwami Museveni ekikyo okukuuma crowd yeyo kulaga international community nti newe namala okubba akalulu ensingi bagambe nti bannanga omusajja abadde nga ne crowds. So tetujja kugoberera Mwami Museveni kubanga ayina crowd eyo ensasule yanoonya ku justifyinga bu justifying mu international community timulabye crowd akalulu ekitegeeza nakawangu. Because we're going to these are hired crowds. Waliwo Mwami Kyagulanyi ba Munyagwa ba Nandala bosobola tebali mu government therefore tebalina sent. So we need to look at footage here, for example Mwami Kyagulanyi because they've also they have also had big crowds. In fact, it's bigger than Mr. Museveni's. No, they have had crowds. So nazon sasule eya Honorable Kyagulanyi, it is a genuine crowd. I don't know what your take is now after listening to him. What wali nawe wano nga tumwebuuza wajje yalaga ndowooza ekyo kiyiddwamu oli mumativu ne answers ze. Of course nga bwe mpulidde bwayogera, it just what I don't really understand is yagamba ayina engeri ze endala gy'asobola oyitamu okuwangula zatanyonyodde. But when you look at engeri ebintu gye bitambulamu kuba agambye nti ebintu ebimu bino tewaliwo kipya kibaddewo, but I doubt oba digital cameras, TVs then byaliwo, and ate wano tubikozesa nnyo nnyini ddala okubeera nti akalulu katambula oba tukatambuza and other information okubeera ng'etuuka eri abantu. Kati ne mwewuunya ne ngamba nti olaba bw'otunuulira luli twali twogera ku clip ya omubaka omwe yali agamba sizinira abalonzi sikola ki ebintu byakyuse. You have to go on ground okakasa abantu kikyoyagala. Who are you? Tokyatuula eri bw'oyagala oweereza bali eri gw'oli eri waggulu, si bwe kiri kati ebintu byakyuseemu. Kati awo we neewuunyiza nti gwe ekintu okibala otya nga okyali nnyo nnyo stuck ku engeri akalulu Museveni ye bwe yajjamu mu ntebe ate era nga you look like those are the means you want to use. Madam Hafi Jebale webalire ddala. Ekibuzo ekyobuuzizza nate kirungi nnyo eri Munnayuganda atulaba era atuwuliriza nti nninganga ali stuck ku nkola ziri enkadde so nga ate bannange batambula ne digitalized campaign ne trends endala eziriwo ensangi zino. Nga bwe nabategeezezza nti nalina programu nnene wembalaga budget ya campaign yange eyinza okubanga budget esinga ne Mwami Museveni budget ye gye yayina. Twetegekera akalulu kano nga tuyina okukayingiramu tukadominatinge era tukawangule mu mbeera zonna. Naye we twali crippled twabeera crippled mu buli kimu. Ekigambo finance kikosa buli kimu. Nti sinze ngenda okubeera ku simu ntandika okukola digital campaign bw'omu bwenti. Nina team abalina okukola digital campaign, tuyina IT team yaffe, which IT team yetaaga gadgets, which IT team yetaaga data oba wifi oba n'ebirala, betaaga amasimu amalungi balina nga bwe mubimanyi. Ebintu ebyo byonna ebiba byakwatibwa ebyali biva UAE ne bikwatibwa ku kisaawe Entebbe kuba bigenda kukolera Frank. Baba bakosezza campaign yange yonna. Mwami Museveni w'okubira kabaka w'e Dubai Sheikh Al Maktoum ti wadde Dr. Kiyigi yali musawo wo naye togezaako okuyamba Frank oba okripolinze campaign yange. Ndi musomesa mutendeke
nasomera Kasubi Church of Uganda Primary School, nenzira mu O-level Mengo Senior School, nenzira ku Old Kampala Secondary School, nenzira Kyambogo University wenavuganyiza kuba guild president era nze yali founder wa Uganda Young Democrats Kyambogo University. Nasoma busomesa era nasomesa mu secondary okutuusa we nasuulawo ennoni nga ndaba ate nga nina okusalawo ku politics n'obusomesa. Waliwo nti njagala kufuna ku masimba waliwo nti ogenda abantu kati obasaba ki babuga nti akalulu tekasobola kukyusa mwami Museveni kumujja mu bukulembeze kati boba obasaba ki? Mwami Kungu weebale bannayuganda mbasaba kalulu ekitategeerekese bulungi kiri nti twagala akalulu omulundi guno nga mukawa omuntu agenda okusobola okukakuuma ate abawe birango nga mumaze omuwa akalulu ate akalulu nekafuula. Dr. Besigye yagezaako era saagala muntu undermininga Dr. Besigye yagezaako naye kyenkukakasa Dr. Besigye yakola gwe ali mu kwandamayininga Dr. Besigye gwe ali mu kwandamayininga abazi bavuganya mwami Museveni ng'ogamba nti tebalina capacity ekuuma kalulu. Nze ng'oggyeko Dr. Kiyingi, Dr. Besigye yalinga second mentor wange mu bantu b'ensigo. So oyagala abantu bakole ki? Because Dr. Besigye akugamba mu mirundi yena gye yavuganya egimu ku egyo yawangula n'atalangirirwa. That's Dr. Kizza Besigye. Yes. Mr. Kyagulanyi mu 2021 literally yakoze ebigambo bye bimu. Kati puzzle yenjagala onsolvingire kwe kumbuulira nti kino kyekyalema Besigye. Yes. Kino kyekyalema Kyagulanyi. Mwami Kungu ndaba wogezaako okuntwala naye saagala kuggazaawo TV. Nina bye siyinza kwogera wano nga wenkugambye nti tuyina bye tusobola okuteeka mu lwatu ne bye tutasobola teeka mu lwatu. So ogenda kwenyigira because bwe kibanga njagala okuddamu ekibuuzo ekyo bwe kibanga kiri mu mateeka nga kiri then tewali badafred kukyogera wano kujja ng'ogamba nti ogenda kwenyigira mu bikolwa eby'omumenyi bw'amateeka. Tetuli bamenyi b'amateeka. Then bwe mbanga temuli bamenyi b'amateeka lwaki wali badde okwatibwa ensonyi okwogera your next plan ng'ogudde mu kalulu. Kakati Mwami Kungu njagala okuwa ekyokulabirako ekisooka ti President Ruto oyo gwolaba mukwano gwange wadde mukwano gwa mwami Museveni Dr. Kingi y'omu ku baamuwa ssente ayo nga bavuganya afuuke vice deputy president we Kenya ne Uhuru Kenyatta. Naye njagala okutegeeza nti waliwo geopolitics agenda mu maaso ne bannaffe abali ku opposition bye batamanyi. Mwami Museveni tugenda okuyingira akalulu ng'ayinawo akalulu mu kakutiya kaateresa akake. Gwe oyinza okuba tokimanyi nti eriyo bannayuganda abali bannakenya abalina ennangamuntu z'e Uganda ng'akalulu we katuuka babatikka ku zibbaasi ekyakugamba it is up to you. Ebintu bino bye twagamba Raila Odinga nti eriyo bannayuganda bagenda okujja balondera Kenya n'abinyomoola era yatwetondera ng'akalulu kawedde. Obadde ombuuza nekugamba temutya nenzigazaawo TV kuba ngambye enjogere strategy yaffe gyengezaako kubanga ebyo bigambo byogwenga gwe. Yes andi byenkugambye nti bannaffe betuvuganya nabo mwami Museveni bye batamanyi eby'omunda kubeera ku TV ekyo kankireke kati kankubuulire bw'ojja ku TV ebintu byonna byeyogera birina okuba verifiable. You get it? Ebintu byonna byeyogera birina okuba verifiable. Nze nkugambye ndi political consultant ali international. President, you must be in position to listen to others. Okay? Because bw'ogamba nti waliwo foreigners abalina endagamuntu za Uganda ng'oyagala kuba president wa ggwanga ng'ekyo okimanyi nabo ng'obamanyi n'osirika, then you have a problem. Because you need to hope bannayuganda ne government ne ggwanga okutegeera nti waliwo ba foreigners abalina national documents zaffe mu bumenyi bw'amateeka. So when you say not throwing awo mu bbanga n'okirekaawo and when you're on a national TV I cannot let it just go like that. Nkozi ngamba nti sinkireke tudde ku kirala naye gwe oyagala nkyogere nga gwe wooyagala singa wekiri. Kyenkugamba ndi political consultant ebintu bino mbirabye mbibaddemu era bye biremesesa opposition yaffe okukwata obuyinza. Njagala funa essimu bbiri olunaku lwaleero ne tubeera wano ne crowd naye nga ye mwami Museveni ayina mu kakutiya akalulu kaatandika nako
that cannot nga be verified. tetunnamenyaamenya nze nsobola okumenyaamenya network eyo kuba nze mbimanyi kati gwe tojja kugamba nti ogenda kukeera ku makya kale katufune essimu zino bbiri kanfune essimu bbiri hello so okay kanterezeemu wano katono okay let me maybe ask another straight question. Yes, sir. What happens nga tolangirirwa nga kalukawedde ekibuuzo ekyo ngenda kiddamu nga nkuweera reference nti nabadde nkutegeeza nti nali mabega w'akalulu k'e Malawi. President Peter Mutharika ye yali incumbent ng'owaffe ye Dr. Lazarus Kyakwera. Akalulu kaggwa nga chairman w'Electoral Commission e Malawi yalondebwa Peter Mutharika. Neera n'amugamba koogezaako okulangirira opposition wadde ng'awangudde kagenda kujjuutuka. Naye ffe tumanyi bye twakola mu background nga ebyo twabikola myaka 2 nga n'akalulu tekannaba. Ne kituuka amekamanda yalondebwa Peter Mutharika. Yennyini n'agamba chairman w'Electoral Commission nti langirira president omutuufu awangudde wadde opposition. Bye twakola sinza biteeka ku mpewo naye yes hello sebo erinnya lyo ne gy'osinzidde muganda ani Kasumba Rogers ogamba otya Adam Kungu. sebo ndi wano mwami Kasumba ogamba otya Nje ndi omwami oyo webale kumutuleetera naye gwe manya campaign zibadde zijja kuggwa nga teri amanyi nti oyo yeesimbye nawe okakasa gwe gusoose omulaba n'okumutegeera agambye amaze ebbanga emyaka n'emyaka ng'atambula simuwulirangako ne ku bwa chairman yonna byayogera tumuli yadde obwa chairman nti oba yafugako ku gundi yaliko meeya tatambula alinga ali mu kampeyini z'obwa kansala. okay abali kale tuenza katufuneyo omulala kandabona hello okay hello Konga salamu alaikum. waalaikum salam sebo Kasoda muka. sebo wetu ugamba otya leero Yeni sebo onaba mtawako ali nkulidde mbaale. oliena Right. Asante chamba demo. kendeza ku TV nedda katufuna mulala kendeza ku TV okuba essimu neyitamu wuliriza mu ssimu si ku TV tetujja kufuna bulungi hafi ne ku mwebale kuweereza mwagala omusajja ababuulire nti mwami Museveni mwetegekedde bwenti naye amwetegekere sebo amannya go ne gy'oli kale ogira owuliriza TV bwonna amaliriza okuba essimu tujja kufuna bulungi mwami bulira mutuufu nnyo buli lwolaga obukodyo oba owanguddwa Charles James Mugenyi Smart hello mwami kunje baliko kale munnaye bali kuwuliriza kale sebo amanya ne gy'oli DJ Mugomoso okuva Masaka sebo yes munabudu sebo nsaba okubuuza omwami oyo banaakoma ddi okuzanyira Uganda kutwe nga batufudde ekitagasa baganda baffe ate batya oyo omwami mulabiriza byonna byayogera nga byonna tebiriimu mazima meereeri bulimba bwereri lwaki tawa myaka gy'ekitiibwa alimbye omulaba n'entunula yennyini alimbye eki njaga twogere ku byayogedde alimbye eki ebintu byagamba nti ajja kusobola okugjako mwami Museveni emyaka gy'alina ne beesige gy'alina ne beesige gy'avuganyiza kiki kyayimirirako ennyo gyagala kyajja kusobola okugjako mwami Museveni kale webale njajja kwanukula mugarange kanfuna asembayo sebo oli ku Sanyuka TV alo mukulu Adam Kungu ne afi yesebo mwebale tuweereza abaganda baffe webale kulaba omwami oyo bannayuganda ffenna ekitugatta nkyukakyuka era n'olw'ensonga eyo oyo omwami mutuufu amanye ekyokukola betwetaaga nsigadde nze Ssenyomo nga nsinzidde wano e Busega ebale nnyo Ssenyomo yes
abantu bawulidde sobola ku abatuwuliriza ku lutimbe luno gaggadde olwasanyuka mbeebaza abakubye amasimu n'abaweereza obubaka ku mutimbagano. Njagala kudda Mwami Kasumba eyasoose. Mwami Kasumba weebalire ddala, naye njagala okutegeeza mukulu wange oba muto wange nti politics ali fane. Wano mu Uganda tetubanga wona president mbunga asoose kuba kansala nadda kubwa meya n'abeera MP n'abaki. Mwami Museveni tumuwerako nnyo reference kuba ye president aluddeko ennyo. Oba simanyi oba nti okimanyi nti yali Dar es Salaam ng'asoma we yalaba opportunity nti ekintu kyabise n'adduka n'avaayo n'ajja wano. Era yakugamba bulungi ntaba ng'oggyeko okubeerako youth wing wa DP. Talina kifo kye yali abaddeko nti oba kansala oba kiki. Njagala nkubuulira ababadde kuba meya abadde b'MP bavuganyiza naye Mwami Museveni tebamuggyeko. Kino ekintu tekiriiko nti oyina kuyita tewali kinene nnyo kyoyiga wali nti oyiga okuggyako gavumenti mu bwa kansala. Ebyo byakweyagaliza abantu banoonya mmere ya leero. Munnayuganda ayagala nsi ye kukyuka na kutereera. Minister wa defense mu gavumenti ya yes ebyo byaliko n'akolako nga messenger mu State House. Yes naye nga teyali mu local government oba MP ng'omukulu w'abadde agamba nti olina kubiyita mu mitendera egyo osobole okuba nga oli grounded okubeera president. N'ensonga endala waliwo munnange ow'e Masaka agambye nti buno bulimba bwerere naye kirungi tatubuulidde kiki kirimbibwa nti egyo emyaka tosobola kugamba nti osobola okuggyako Mwami Museveni. Jeno Mugisha muntu azenga atugamba nti ye ku myaka 27 yali mu line nga bali ku front ekyusa government. Era ekintu ekyo Mwami Museveni ndowooza yakikoze deliberately okutulaga nti oba omuntu okuvaayo okulwanirira eggwanga lyalina kuba ku myaka 7 ate oli waalina okuritayalingira. Naye bo baagenda mu nsiko nga bali mu myaka 21. Tumaliza. Jerry Semakula agambye Frank Bulira has my vote.